tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Twagira Bobby ne Besigye ne Mugisha muntu. Besigye ajali. Sawa, nawe nikumpe obatoga abali. Nisimbya okuzi. Okay, nkwaniriza njagala kubanga nkwebaza olunaku lwa mukaaga omwezi mupya, mwezi gwa kusatu, kitegeeza nti koota y'omwaka 2023 esooka tugenze tugisenvula mpola ekibuzo ekiriwo ku nteekateeka z'obateekateeka ez'omwaka 2023 otuuseko mu koota yaazo kubanga gw'omwaka ogutuuse mu koota. Byonna mu byonna nze nsigala nkwebaza okubanga otwegasseeko ku Lugonvu's Show gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebali nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, abali wabweru wa Uganda, abali mu kibuga Kampala, abali mu bitundu by'Entebbe, abali mu kibuga Riyadh, abali mu kibuga Jeddah, abali e Mecca, abali e Medina, abali Dar es Salaam, abali Mogadishu, ludda wawe neerabidde n'ebitundu ebirala. Mwebali nnyo, mwebali abali New York, mugamba muti abali California, abali Swisseni yakajjukira ekibuga nyakijjukira naye nga kiri mu America, kirimu olutaputa lungi nnyo. Mwebali nnyo kubanga temuva ku Lugonvu's Show. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu lwa mukaga tubeera ne bannaffe aba Wandegeya Imaging Center, bano bakugu mu kukebera endwadde ez'enjawulo naddala ez'okweka mubiri. Abantu bangi atambulanga tamanyi kiki muluma, n'atambula n'ava ewaka buli kaseera awuza sikyalinnya bulungi, maddala omutima gunkyekera, simanya nfuuyisa nnyo ate kakati bwe ngende mmanja okufuluma sikyafuluma bulungi, genda okuwulira sayigi eno ntandise okuzimba, bagamba nandibanga ekibumba kinnuma, abandi bagamba nsigo. Va mu lwaliro abandi bagamba genda mu Wandegeya Imaging Center bakebere omanye ekikuluma era kijjanjabwe okusinga okoza mpulira omutima nga gunneewaniseemu nga mmira ku Panado ojja kufa. Bangi bafudde mu mbeera eyo bwetyo. N'olwekyo basangibwa Wandegeya nga ku bitaala kasitova ku Africa Pharmacy, ekizimbe ekiddaka ojja kulaba eringa arcade era ojja kulaba ekipande kya Wandegeya Imaging Center kiri mu langi ya blue ne langi emyufu. Yingirawo ojja kubanga obalengera ne Dr. Aida Nasolo ajja kubawo kubanga akwaniriza. Bannaffe aba Hillview Primary School Matanga bakulindirire bagamba nti twala omwana w'abangulwe, omwana wa gunjulwe atendekebwe bulungi mu mbeera egenda okubanga emuweesa ekitiibwa mu biseera ebyenki. Ebiseera ebisinga twebuuza nnyo nti wajje wasomera, gye wasomera wategeeza kinene, naye omusingi gw'omwana wo gutegeeza kinene. Mutwale ku Hillview Primary School Matanga bajjamuwa omusingi omulungi, somero lya kisulo, abaana babuwala na babulenzi, eddiini zonna zaanirizibwa. Omwana tagenda na mufaliso, tagenda na kidomola, tagenda na baafu, bali wagazi ebitagambika ekiwa omwana ensoma ey'omulembe. Kuba kati obuukingira omwana w'ekifo bajja kubanga ate bamwaniriza ku Hillview Primary School Matanga. Simu kweri ku screen. Webali nnyo, webalire ddala. We twakoma we tugenda okutandikira, twali ku ndwadde ey'abamu ke bayita akatungulu, buli omu akiyita bubwe prostate. Prostate si bulwadde. Prostate kitundu ku mubiri oba kimu ku bitundu ebiri mu mubiri gwaffe naddala abasajja. Naye prostate eyo bw'erwala, twagenda okukomekereza ku lw'omukaaga oluwedde nga batugambye nti prostate efuga kinene nnyo ku nfuluma ye ey'obubi, efuga kinene nnyo ku nfuluma ye ey'omukojobo, efuga kinene nnyo ku nzaalayo okuzaalako, ate era efuga kinene nnyo ku ssanyu ly'omusajja. Omusajja ne bw'oba ng'ovuga zi Benz, zi ML, zi V8, zi pongo naye ng'ewantu wali akuna toba na ssanyu. Oli otya dokita? Ndi mukakamu. Ne bw'onaabeera nga bulijjo.
omwami abeera ali mu nsi bagiyita Netherlands. Yaguddewo olutalo lw'okusindika bannayuganda abali eno bonna bajje wandegeya. Y'omukugu wakanise. Simukanikangako naye mulabi waffe. Naye ye kaweefuba ge yeefuba bujja akuba essimu nga yagitamu tebamukwata. Navuddemu ne mukwata n'aŋŋamba nkusindikidde abantu sikyababala. Nga buli benkubirako ye mu Uganda n'oba tolina buzibu naye nenkuwulira ng'okololakolola nakusindike wandege. Nakuwadde erinnya lya Bakafulu. Erinnya lye yantuumye. Bakafulu. Kati yategeera atya Bwakafulu? Abavaayo bamuloopera. Abavaayo bamugamba bannange tewatutomezza. Natereddemu. Kyenkera ku makya okufuka. Naye gwe omanyi okeera ku makya. Ng'eggulo wakalidde naye nga waliddeko koota ya sowaani. N'obawe ne bagireeta nga bamanyi onaalya koota. N'ogikuba n'ogimala onaga nti munnyongere. Essanyu ly'omusajja. Essanyu ly'omusajja. Ate abasajja naturally Katonda yali abatonda yabawa ekirabo ky'obwami eky'okuzimba okulaga nti nzaaliwo. Nze mwami. Kati kikwasa nnyo ennaku n'okuswala kungi nnyo okulaba nga obwami bukulemye oddifendinga. Obwami budifendingira mu bintu bisatu. Ekisooka sente. Buvunaanyizibwa. Sente. Anti sente. Ekyokubiri buvunaanyizibwa. Wali abalina sente nga talina buvunaanyizibwa. Ekyokubiri buvunaanyizibwa. Ekyokuzatu namuziga. Ne bwe mba nkoogerako nfuira gwe gwe. Olira obulamu. Mr. Lugonvu nakoze ku mwami. Waliwo omwami yaŋŋamba gwe va ku gwe wakozeeko yaŋŋamba nti mwina ekibuuzi kye mwanyumya ne musawo ne munzijukiza ekiro kyange. Nanga nasooka naye nkafuna. Nga ye first time musawo yatugamba first time oluusi tulagaya. Naye nze nakafuna nga ye first time. Konze nensooka ntambula ddakiika 45 ne nzikuba wali ne mpulira nga nenga ayingidde essawa nga ntuya naye ng'atuya. Olwagira ne mmaliriza. Naye ng'amaliriza nensituka mba ntambula nga nti gwe nga togudde nga nkyayimiridde. Bannaye. Ng'ekyo kimuwadde sa akuse naye ng'akya. Era olwagira nakyuka naga nzije nkwongere. Bannaye muyinza n'okudduka mu kiseera. Nzije nkwongere. Omwogerako kimu ekyo. N'ogamba lubaze leero tuliwa? Leero mbadde njagala dakiika emu njogereko n'omwami. Omwami ono ali psychologically tortured. Omanyi obulwadde bukuba obwongo n'obeera nga n'ebyokola tebitambula. Omwami abadde talina mwana ku myaka 47. Tazaalangako wadde omwana n'ogu wadde akamuyita dadi. Kati waba tazaalangako mwana n'agenda maanyi ne gabula. Ate nga n'enkwanso zino zaaleeta fulumya ntono. Kati ng'atyo abeera atambula akolera ggulu watambula bw'atyo. Kati kubeera ng'atambula nga omukazi yakwanira ku ssimu. Omukwano tujja Kampala tujja. Naye ng'asanga omwana ayimiridde ng'agamba naye ggwe sigenda bigumiikiriza. Omwana nga omwami amusindikira ssente nga bookinga ekifo. Bwe yamubuulira ekifo omwami ye yasookayo. Yatuuka mu Kampala ng'obudde bukyali n'agamba naye tulindeko obudde buzibe ng'agenda mu kafo ako buno obugundi bwaffe obwa bulijjo obw'okweyiiya obw'esatu ebiri nga bajjamu akabalubu. Naye bwe buwoomesa emmere. Naawe tebiriiko ebagiranga mu nsiko. Kati osanga ke kammalamu n'amaanyi. Kamitwalo 3 ebiri. Mitwalo 3. Kemanju batuwulira. Temuli na siiringi. Awo bwo. Kati omwami nga bajjamu balubu. Lwaki bajjamu balubu? Tayagala mwana ategeera ayina byayisaawo. Balubu omwana agamba naye bannairumu gye twafunye lwaki batuwadde tali mu balubu ko omwami ekizoke nti tutuuseemu wallahi tamuli balubu ssaawa 2 tusule muzikiza kukya nti mala tusimbula gaali esimbula gaali yaganya osimbula naye Katonda n'amuyamba akeketanya eggala n'amugamba obanzikiza yekulemesezza okugira nti lindako olabaga kumyuka bumyusi ng'okuma mmotoka eno yaffe eya bulijjo n'egaana okwa n'ogiddamu n'egaana n'owulira ng'otonyolokose ate olwo wali anti esobola okugaana ng'oli waka naye oba oli mu kkubo wakati okitegeera bano bayitawo oli mu kkubo wakati okitegeera naye gali nekekemamuko omwami gali n'egaana
kati omwana yagambe tofaayo baba bali awo gali nesunamu na second nga 2 mami namugamba naye nina stress nyingi sina mwana biki mwana namugamba naye kana kantu beddako lobedda negulto omwana adduse saa 12 nesimu naseka mu blacklist lwali lwa mukago mwami ku mandi yazibira wandegeera Bikira Maria nyabo mulongo we Bikira nagamba father ngobya nagamba musawo njagala kweteka yakalengera yagamba musawo njagala kwetta because sina mugaso kunsi sina mwana sina maanyi aine sente sina nyingi mbadde ngenda kubuza ndizo sente azirina aina wezi mumana yera nego manye ekirumanga toyina mwana toyina maanyi kati mwana muveeko toyina maanyi toyina sente omukyala bwe yafubutuka oti yatunula mabega simu yengiza mu blacklist nga bamusagala kudda mukuuliza mandazi toyina maanyi oli kanyinkuli tekayina ate nako maanyi kagenda ogira mbe kati nga kakoba kagira kaddawo mwami yagambye sooka ompa obudde kabadde kyakali mu kantu ako lwaki omweni ogwo bwe guba nga tegukuse bulungi kuwaga ne bwogukaka gwogusindikireko gugende gulye tegulya anti twagamba an erection is for you to get an erection twachogerako ku shewedde nti how does the erection come about blood flow evayo eri yonna and it envelops esinga mu corpus cavernosum kinywa kiri ku penis penis eyina ebinywa 2 corpus cavernosum ne corpus spongiosum kati omusaayi oluva eri yonna batakyali musaayi ugenda mu corpus cavernosum newaga corpus cavernosum yetuwagisa yenewaga bwet kati engeri ebinywa gyebiyina tulina corpus cavernosum ne corpus spongiosum kati corpus spongiosum ekolaki kati corpus spongiosum yeyina ekinywa ekinene nga wulira sponge kati sponge yegenda ne pumping ne feeling omusaayi luwe feeling ng'otumbiira ontuuse awo kati bana chovana bulwokola masturbation onyigiriza spongiosum ne cavernosum byabe gwe n'obinyiga kati omusaayi gugenda feeling gwe cavernosum yonna corpus cavernosum yonna ate corpus spongiosum yo kati erection kati wano nebo kakas nejukira it is a normal mechanism nti yo ye feed otomanya ogenda olabo chamuse because combination of the mind the nerves jukira we nobo sanya damusanyaze gakuyise mudda the nerves zili kukola the blood vessels omusaayi go feedinga omusaayi go kakana maze kugira kati atamala okugira n'atakkakkana corpus spongiosum nesigala ng'ekyalezi ne kizibu era at least egonda mukawo neddamu ne feelinga oyo ayina feeling eri fast olugira nagiramu neddamu ne feelinga bagamba nti and the rate at which blood is moving is high. There is feeling and emptying feeling bibiri watuga nti bw'olya akatungulu n'akanyanya omusaayi gubeera gutambula nekakatunkuma omwana akuwuliriramu eyo katukomewo tukwaniriza oluganda ali eyo amannya agange nze musawo Aida Nassolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera that is imaging specialist imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray oluganda ali eyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala tulina infertility okutawanyizibwa okunoonya omwana tulina erectile dysfunction ebitawanyiziddwa abaami tulina okulumizibwa mu mugongo the back pain tulina okulumizibwa mu ndira abakyala oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa otuuse ku bakugu okukukebera okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako teweesibaako bulwadde jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike
Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Kyemukola ky'amaanyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. High Energy Electricals abakuwera bakafulu mu masannyalaze wabula nga gano ga njuba naga hydro atawe basinga okwegirisa layira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku simu 07 83 75 52 2. Essimu eyo bw'ogikuba totumira tolamusa gamba nti beba mwe ba High Energy Electricals bakafulu mu maanyi ga hydro mu masanyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse ebinaddirira gw'onoomanya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kopas kanjiyesa. Katwagenda ku obulwadde obwokubiri. Obulwadde obwasooka bwali prostatitis, twabwogerako luli nnyo. Katugenda kwogera ku bulwadde obwokubiri bwe tuyita benign prostatic hypertrophy. Mpozi omulabi waffe twamumanyiza omuwa ennamba eyawandegera imaging center waba yagadde okwebuuza ekintu kyonna. 29 79 94. Twakomye budda mbulamu. Tuli ku show. Okay. Kati benign ya opposite ya cancer. Opposite ya cancer. Prostate yo yitwayogerako. Prostate gland. Hypertrophy is the enlargement. Kati mu nyangu ey'omuntu ya bulijjo kye kintu okuba enlargement okuzimba kwa prostate nga si cancer. Benign prostatic hypertrophy. Okuzimba kwa prostate nga si cancer. Kubanga ne cancer asobola okuzimbya prostate. Obadde otugenda okudda ku nga tuvudde ku BPH tugenda kudda ku prostate cancer. Naye tumwogereko n'obubonero bwe prostate cancer ngaye. Kati tuli ku benign opposite yaki ya cancer. Era bw'ogamba what is the opposite of cancerous? Benign. Ekitegeeza oyina enlargement, oyina kati tukube prostate nga twagikuba luli ne waweesangibwa. Gana tukuba musiraamu. Musiraamu yaliko. This is the urinary bladder. Twagamba prostate gland katundu kasangibwa below the urinary bladder. Below the urinary bladder. Behind the penis. Twagamba wano urethra connecting wano nejja wano tujja tufuna seminal vesicles. Obutereka enkwaso obutereka seminal vesicles, yes. Obutereka amazzi. Kubanga omugaso gwa prostate ogusinga twagamba wano wali anus wano gy'ofulumira. Kati I think kachungo okubye kinene n'omusa. Anus? Naye buno bwa bulijjo ate muna tetugenda bwogerako nnyo kubanga tuli ku ngeri prostate eno gyegenda okukosaamu amaanyi g'omwami mu kisenge. Katwagamba wano waliwo rectum. Rectum eri connected to the anus.
Yes, kati benign prostatic hypertrophy kitegeeza prostate eno ejja kujja kitegeeza prostate egenda kujja ekole enlargement. Ezimbe naye nga teriimu cancer. That is the massive enlargement of the prostate, but when it is not cancerous. Kati mbuulira prostate eno bwezimba enyigiriza bu seminal vesicles of producing a semen. Prostate eno bwezimba egenze enyigiriza the urethra. Urethra akaseke akafulumya enkwanso n'omusulo. Kati bw'ojja n'ebinyigiriza kitegeeza enkwanso zigenda kutambula olugendo zituuke yono omuntu eyeegatta n'abanga ayagala kumala naye nga tamala. Twayita delayed ejaculation. Delayed ejaculation ono siwa katolose naye ye muntu abanga n'omukyala akooye naye akooye alyawo avuga kigaali takyanyumirwa jjukira okunyumirwa kw'omwami kuli kukumala. Kati ono ye agaanye okukola ki okumala lw'ensonga enkwaso zitambudde zaagala kwegattawo ne prostate naye prostate enyigiriza the surrounding, enyigiriza obuseke buno obugenda okuteki erina kumala kwesqueezinga bweti nekuwawuwazi n'ofulumyayo kitono. Era omuntu alina enlarged prostate alina BPH, tugisalako tugiyita BPH, aba ne dry orgasm. Dry orgasm twakyogerako nti kwe kumala enkalu. Okuba empewo. Ogezaako the prostate gland yali kuwadde the semen is enlarging, more so if it is enlarging the functioning is reducing. Enkola yaayo egenda ekola ki? Egenda ekendeera. Ate ng'omugaso gwayo gwa kuleeta ki? Gana amazzi. Kati osobola okubanga weegatte gana y'amazzi galiwa, banange galiwa, nga tegajja. That is a dry orgasm. Kati era omuntu enlarging the prostate, there are chances emikisa gy'okufuna anorgasmia. Anorgasmia okajjukira? Anorgasmia, failure to reach orgasm. N'ogaana okumala. Yono mwami mwegase nagamba banankoye manyira vakyala naffe tukoowa n'ogamba yono yandiridde kiki ekyo n'agenda eri n'asigala ng'asituse. He has failed to reach orgasm. N'ozuguka ng'akyerezebwa ati there is abnormal nga yereze alemereddwa okutuuka ku ntikka amazzi gagaanya okujja ne bwagira gagaanya okuvaayo. Kubanga twagamba amazzi gano agafuluma gatambula ne gajja ne geegatta n'agava mu ki? Mu prostate. Kati kitegeeza prostate gyegenda ng'egejja. It is disorganizing the what? The system. Kati mbuulira prostate eno okugejja kwayo kukosa kutya kuleetera kutya omuntu okumala amangu. One reason nti the benign prostatic hypertrophy yeetaaga eddagala. Eddagala erimu erya prostate likendeeza ku testosterone hormone. Kyeki? Testosterone hormone ye hormone y'abaami ekuleetera ekyo. Kati olumu tugamba nti prostate eno okugejja hormone za testosterone ziba nnyingi is acting ku ki? Ku prostate. Kyova nakugamba omwami obuteegatta kyakabenje. Bawoza beekuuma. Ate weekuuma kisiriimu. Bawoza simanya bayikola kiki oba kutya gundi. Ate ng'olina mukazi wo? Ngamba obuteegatta ate kibagambe kibayita okwegatta si kwe kugenda bwoti. Ba ne mukazi wo oba ne girlfriend wo naye takulumya mwezi. Wakiri buli wiki akola. Ate lwaki abeera akulumya? Gye bali. Kati ffe waffe Masaka oba ova ewammwe ng'ogenda mu bufumbo bakugamba ekikututte mu bufumbo tojulanga omwami at any time ti. Oba osikaane zikuwuubye nga when you go back home imaging center oba obirese mabega. You're now a wife who is going to serve your husband. After all, buli wogayalira obuvunaanyizibwa bwo omukyala. You're giving your man a chance anoonye gy'ateeka obuvunaanyizibwa bwo. Tomutuusizaako obuvunaanyizibwa. Okitegeera. Ate n'ekirala mulimu abasajja baba baagala buli ddakiika. Baba ne high levels of testosterone hormone.
nga buli dakiika takuta twamwina juko ng'omukazi niwe babeera ku mmere awo amusikambulawo naye batugajolemedde amaka newamusanga awaata asooka ng'amanyi kasamule ng'abaana baabagolo mu kiyungu nga juko agira ti abayitako mulowooza agenze kumyena mukyalo mu kiyungu muwulira mbeekuwa kati mbadde nkyabagamba abaami yanzigiraako wano nzigiramu wano naye atawo nakubadde obozze kufumba naye mwana ofumbira ku bugubi kati mbadde kugamba nti amadaga era abaami mwegendereze nnyo ebidagala by'emmunyo bya prostate mbu buli mukadde gw'osanga because buno obulwadde buli common 35 years and above. Last time twagamba prostatitis teyina myaka n'abaana bate bakwata naye obwadde wetwogerako buli common though n'abavubuka babulina kasita ubeera nga mu famire yammwe mwebuli kati testosterone levels wezikka ebidagala by'omumiro ebyo bandagiridde kino bangamba ennyo kino mize kino prostate yange yagejja prostatic management ekolebwako depending on the volume of the prostate. The last time nabagamba the normal volume of the prostate is between 15 to 30 cubic centimeters. So the prostatic enlargement is any volume of the prostate above 30. Nze akebedde nze agenda okugamba the prostate gland is enlarged in size. There are multiple nodules. Nti mulimu obuntu obuzimbye. Tuyita nodular prostatic hypertrophy. Nderimu bu nodules obuzimbye ne tebulimu cancer. Okusinziira nze bwenkoze eki wembulabye. And the volume of the prostate is 50 cubic centimeters. The volume of the prostate is 60, is 100, is 200, is 400 baba wakulongoosa. Ate wa 200. Ne wa 200. Kati the management of the prostate esinzira ku volume. Kati simanyi gwe wotandikira kunywa bidagala. Kumira mpeke. Batamaze na kukebera kumanya volume ya prostate yo. Njagala tutuuke ku kiseera nga balabi ba lugonvu. Bwogenda mu ddwaliro bagamba I want to know my prostatic volume. Is it above 30 cubic centimeters? Even if it is around 28, 29, please be cautious. Please be cautious. The normal volume, you must be in normal. Or again, sebo ngoberera nze, unimu abagobera lessons nti nze mbeera ko nga ngoberera. Tuvudde ku mulembe gw'obutamanya ne bakupika ebidagala prostate, bakugamba olina prostate, waliwo yangamba, nagenze eno, bavayo mu America, ne bangamba nina prostate. Namugamba yes, you have the prostate. Naye bulwadde ki bw'olina prostate? Twagenda okebera nga prostate eri normal. That the bladder is inflamed. Olekitegeera yagamba nfukafuka ne bamugamba your prostate. But the problem was with the bladder. The prostate yenna muvubuka. So tulina okutuuka ku kiseera tugamba no. Nina prostatitis oba nina BPH. Togenda bitegeera naye ona agenda okuwa eddagala ajja kufuna ekifaananyi agambe ono yeetaaga kumala akimanyi nti I must have a check-up first before a treatment. Yes. Kati ngamba omuntu bajja muwa eddagala eri reducing testosterone levels tugeze depending on the volume. Kati testosterone wana akendeera amaanyi ogenda bado kyasuuka ddakiika ezi 2. Eri ewonye naye ate n'olwadde. Ate yeewonye. Oyinza kugamba naye tewonye. Kati tulina bba beegendereza nnyo ne obeera omira eddagala. Kugamba kyali badde nga nze ne kabe omwana simala gatwala mwana mujjanjabira anyhow. Oyina okubanga atalina information emala because omuntu ayinza okuwa mama waffe mu kyalo yatwalako omwana mu ddwaliro ne bamuwa ciprofloxacin. Cipro w'abantu bakulu abaana bato abookya ekibumba. Okitegeera. Ankubira mugamba sooka olindeko. So kati tuli ku mulembe ogenda nga people are getting awareness. Bagenda bategeera kiki ekyokukola. So twewala nnyo most of the medication there's a prostate ezimu. Kati wobanga tusooka pima testosterone levels zo nti are they okay? Because oyinza omuwa eddagala erika already musajja yatobadde wansi ono agenda kufuna premature ejaculation. Agase byomu prostate egezze ate n'amaanyi takyalina dakiika ezi kubanga buli woba n'amaanyi matono testosterone ye hormone ekuwa amaanyi g'omwami. Kati ogenda kusituka nga tolina maanyi olingirayo munda bwoti tolina that ability to sustain an erection. Togenda kubeerayo munda totawaana.
sajja woti yakunyumiza akaboozi agenda afuna ekikyalo oba mu kyalo kinnankolo oba kinnalwanda basumulula Kiganda nga kibakalisiza yesuuze bagenda basumulula ennyanda kyekozeeko kiridde obukipusi era mu obwo buwooteri bwammwe bugundi obwo bumukitundu okitegeera siripu ezitafaanagana olwali okulingizayo bw'ati taata kyambu simanyi omaze Nda mukwano kyagerenganya mmotoka naawe ondaba obuguma nnyo nga talina watandikira taita banna obulwadde saagala boogera but abantu bagenze bategeera because mbadde ngenda nga mbukolako research nga abaami babadde abasinga obungi bagamba bandoga that's why obulwadde buno bungi kubanga abasinga balowooza babaloga kati oli alowooza nti mukyala wange ow'ewaka alina keyanteera mu mmere ate nga newaka byekulemu otuukiriza oli nga yeewolereza ng'agamba omukyala ow'ewaka alabika yantabulira naye nekimukwatirayo kumbe ona alina emyaka emeka alina 6 nga prostate volume eri mu 100 era nze omuntu wajja omukebera abamu bajja musawo agenda kuza yanzira ku map ogenda omukebera nga the prostate is enlarged nomugamba no before nga tonnayogera ku kya let us first organize this prostate esookeddeyo because omuntu ajja kujja prostate eno bwenyigiriza urinary bladder yoyo omuntu agenda okufuna frequent urination because enyigiriza akawago space ekendedde omuntu afuuka emirundi egisoba mu 3 ekiro tutayita nocturia wali nga tunyonyera what causes frequent urination abafukiriza abeera nga afuka kati omuntu ojja obeera ofuka right prostate egenze egejja naye okaabira wano wokka nga nsooka okkakkane tusooke tulwanise prostate namuziga esooke eviire bladder esooke eviire urethra esooke eviire the rectum tuyinza genda mu sex nga wenna oluto olujjudde abakyala bakomplaininga nnyo abaami ng'oba wakatandika okugira omuka guyitamu base every time ebifuwafuwa yes it can happen because prostate eno enyigiriza rectum kati olubuto olubanga olutumbidde obeera nga ajjudde obubi ate ofuna ne constipation ofumitako akaiso because rectum yavaamu obubi kati byabeera yeesiba kati ogwo olugenda mukikolwa dakiika 2 ate oyagala genda mutooyi ku lwayo kyokka ogenze mulongo kko kyokka okozeyo dakiika 2 obusuubu essimu ya Dr. Ida Nasolo gy'okubako yeeno 753 29 749 075 29 749 9 eyo gikubeko okutandika n'essaawa emu ey'okumakya okutuuka ssaawa 12 ez'akawungeezi ate eyiyo eya whatsapp eyange eya whatsapp 0 7 0 5 25 14 59 0705 25 14 59 eyo whatsapp okay. MTN 0781 95 97 38 0788 95 97 38 nga nsibula omulabi waffe olwaleero njagala obeere omuyizi omuntu abadde mu kilaasi ng'obeera oyiga bubonero ki obulaga nti no I think I have a prostate problem. I need to call her. Oba nina okugenda tuwetaga oba nina okugenda ku ddwaliro kuli okumpi mulimu atalina transport ajja wandegera ng'ogenda okumpi gasooka bakukebera beerawo ng'okimanya I have a mild prostatic enlargement oba njafuna sente ngende mu ddwaliro oba prostate cancer tatu gwe tugenda okwogerako ku sheddako prostate cancer akabonero akasooka singa olabala changes in your urination okufuuka nali nsobola osiba omusulo okuva ssaawa emu paka ssaawa 6 kati nfuukawo emirundi 3 4 question mark nali nsobola okutiiriisa omusulo nenyimiraano nentiriisa eri kati omusulo gujja gutonya dribbling of urine
Is there an obstruction? Omuntu njagala weebuuze nina urethra omanyi azala balugofu kwa tuembala byantono ono balugofu chagamba njagala nchekingeko oba whether I have blockages in my tubes oba I have polycystic ovarian mugamba naye gwe kicho oli musawo nti mbeerako ndio tumese ebintu nti okebera omusulo gwo ntwaki ntonyeza there must be a problem lwaki nfuse teguweddeeyo the weak flow of urine Lero gunuma nyonyo ofuseyo butono after some time kino kikuddako wali how the prostate affects the bladder tugenda mu nsonga y'amaanyi lwaki nze nina emyaka 45 ngenze eddakiika 2 ntadde sikomyewo nakomawo kiswaza ekyokubiri oluddewo kuga sex takyakutambulira nga bw'omwagala gw'omwami Katonda akuwadde obuvunaanyizibwa okuvuga sex nze ne mukyala mba nninze kyoleeta kyentwala ng'oli mmotoka nze driver kati nze ekitiibwa kyange kigenda kukendeera eriggwe singa onaabanga amaanyi gakulemye okuwanirira nagamba ne kati gweyogera ki era omwami yaŋŋamba musawo omukyala wange kyankola kati twatudde ku dining nemboggola ngagamba naye ggwe naye mwami ngaasirikaga obadda mu kisenge mwami namuga asooka ogende wejjanjabe soko gende wejjanja ebiwooma bigwa byokya sibula bannayuganda naye okubeerako ku show yaffe ennungi naye tubasuubiza the next time yitane neighbor funa pen n'olupapula tugenda kugunyonyera what is prostate cancer era cancer ava kuki biki ebiviirako cancer obubonero bwa cancer bwo buli self contained yes naye nga tubeyanziza nyawe kalisizo nyongero batumirako tuweze emyaka 5 March twagala okubeebaza bambe batwagadde abatusindikidde abantu abatwesize abatuweereza ku birabo abatwagadde Wandege Imaging Center tuli basanyufu nnyo okubeebaza tubasaba okwongera okubeerako okwongera okwagala okuyiga n'ebibuuzo byammwe mubisindike tujja kufuna akaseera k'ebibuuzo nga prostate eweddeko tubaddemu mwebale nnyo mannya gange nze musawo Aida Nassolo bw'oba onjagadde embeera Wandegeya awo ku stage wabeera ezidde ekamwokya bw'otuuka ku stage awo gwe n'obuuza kuli okumpi naye wano waliwo omusawo Aida Nassolo gwe nnoonya wa Wandege Imaging Center bajja kugamba ekipande kikyo ekipande kiri ku kkubo kirimu blue ne red otuuka oyingira munda room namba 6 ojja kuba otusangawo weebuuze kyonna kyoyagadde okwebuuza weebuuze ku byobulamu bwo mulimu ajja n'agamba nazze munkebereko general body check up tugikola naye nga tubeyanze ddala emyaka 5 gye tumaze tuli basanyufu nnyo olw'okubaweza tubasuubiza okwogera baweereza n'obu professional nga tuli professional nga tubaweereza mu ngeri esinga obulungi mwebale nnyo mwebalire ddala siyinza kusukkawo wano njagala kubaagaliza ekiro ekirungi ebiwooma biggwa byekinatandikirawo ku Lwomukago olujja mu programu yemu Lugonvuzi Show mbaagaliza birungi byereere musule bulungi mweraba Eyo yebadde program Lugonvuzi Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu.